Queen wa Bungereza afudde, Queen Elizabeth. Abaana ba Nuupu bavuddeyo ne ba Mighty family ne bagamba Museveni yasse Queen kubanga yamuwa obutwalo yajjano mu Kyogamu mu 2007. Ne no sense. Let us leave out to that no sense. But most of the times I don't despise that no sense. Kubanga Bible eganti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. But in other words, faith can come from hearing and hearing nonsense from Mighty family, from Lumbuye, from Aunt Kaduuka, n'abantu abalala batalina makulu bwe muwa amaanyi gammwe n'obuvubuka bwammwe. Omanyi bannayuganda bangi batunze obuvubuka bwabwe ne babuguza opposition, ne babuguza Lubongo eyaweererwa State House n'akuliba mu Wanuupu najja naga nti Museveni enkyagenda kumbe ye kitaawe. Abaguzizza obuvubuka bwabwe n'amaanyi gaabwe. Because we have zones of life, the mornings, the evenings, the afternoons, and the nights of our lives. Kati waliwo abantu abaguzizza mornings zaabwe ne afternoons zaabwe ne baziguza Kyagulanyi yabalimba obuyinza agenda kubukyusa bujjeko. Aba abantu bali awo ku social media era kyovola nti abalokole tuteekeddwa okwongera okusaba kubanga ebyo bye mulaba ku social media temubisaagisa. Bigenda kwavuwaza abantu bangi. Omuntu abeera ku social media n'agamba netembulagayo obulambo bunabuliza ku social media n'ebyayogeddwa ba Mighty family n'ebyayogeddwa Aunt Kaduuka ebyayogeddwa penge ebyatwala. Queen wa Bungereza afudde. Amazima gali bwe gati. Njagala okubayigiriza ekigambo kye bayita authority and leadership. Mighty kubanga olumayite ali omu ye Katonda. But on earth we have many mighty men and women. Abantu ab'obuyinza abali no authority. Tuyina ba Katonda abalala kyovula Katonda ye Katonda waba Katonda ye kabaka waba kabaka. Kitegeeza waliwo ba kabaka abalala bangi ababina abalungi ne ba Katonda bangi ne Katonda waabwe ali ogu yo yatuula mu ggulu. Kyovula nze Dr. Tibwe Mbamba buulya Seeguya. Nze Seeguya Kyagulanyi simunyooma, muwe ekitiibwa ne family ye ne mukyala we muwe ekitiibwa n'abaana be bawe ekitiibwa. Naye bwe kituuka ku ky'okuyimira mu bantu abalina authority n'abavuma nga jjo bwe yagambye nti laba abana ababbi ababiri ng'apostinze ekifaananyi kya Museveni ne Sipapa n'agalengera ababbi ababiri. Museveni ayinza okubanga mubbi. Naye kyosigamba abaana abato kwe kuvuma omukulembeze ate ne bakubwa. Kubanga abantu abalina obuyinza babeeranga maama ne taata. Ekyoka tuga nti bataata b'eggwanga ne bamama b'eggwanga. Maama Nnaabagereka, maama Janet, maama Kadaaga, taata Museveni, taata Nadduli, taata ani, taata Besigye. Besigye is the father of the nation. Kyagulanyi talina kifuuka kubanga akyali muvubuka. Ekyoka nti bataata Kayanja, Pasita, bataata Serwadda. Abo bataata. Abo ne bw'omusanga ng'afuka ku kkubo nga kyakola kikyamu n'omwepankirako authority ekkuba n'ogwa ku ki? Ku ttaka. Era bamugamba Dr. T lwaki Bugingo omukuba nze sivumangako Pastor Bugingo simutyoboolangako. Era sandisaanye kwogerako nakibannyonnyola nti ekyanyogeza ku Pastor Bugingo nti waabulayo avaayo okwogera ku kyali kikoleddwa nti kibi. Kati nze nenvaayo mu bukyamu naye ate mu butuufu kyokka ate mu bwegendereza kubanga bw'osoma Genesis Nuwa bwe yeeyambula eyamutunuulira obwereere yamukolimira wadde yali atamidde n'agwa mu ddiiro ng'ali bwereere. Bano ababiri abajja ekyennyumanyuma n'abawa omukisa. Kati okwegendereza kikulu ate Kyagulanyi gomugobera atakibasaamu. Yajja naga nti oyo Museveni cowboy, oyo Museveni fala, oyo Museveni weewe. Kati naawe n'ovuma maama Janet ngolooza mwenkana obulamu bwe ne buteekebwako full stop. Kyovula abangi mugenda kukola musiriwale. Mugenda kwavuwala, mugenda kusiriwala, mugenda kwonooneka, mugenda genda mu Dubai muzikole, banka ezibbe, baganda bamwe bazirye kubanga ebigambo bye mbagamba bino bya bwa Katonda. Kyovula abantu bonna bankyawa, nze abantu bankyawa, nze mbeerawo ku lwa bwa Katonda. Abantu bankyawa, abantu banvumye buli kivumo kyonna neesigana. Kati Mukama mudde maaso muga nti munne Nuupu banvumye enkomewo kubanga Kyagulanyi yavuma abantu. Bw'okebera ku social media buli akuvuma keberako ekifaananyi profile picture eba ya Kyagulanyi. Nabagambe emmandwa y'okuwemula etuula ku ye. Katutandise ensonga. Ekigambo authority kiringa bw'olaba transformer. Bw'oba tokikutteeko kukimanyira tekijja kukuba. Galinga amasannyalaze. If you switch on the light ejja kwaka. Bw'okwata mu socket amasannyalaze gajja kukuba. Bw'okwata ku muntu alina obuyinza yalondebwa Katonda. Obuyinza obwo bukukuba ng'amasannyalaze n'osiraana mu nsonda ennya ez'obulamu, mu physical life, mu social life, mu spiritual life, mu financial life, weewaawo ne mu sexual life.
That's why many people bulamu bwamwe bwasalibwako dda kubanga mwavuma dda omukulembeze. Nze siwagira Museveni simwogerako bulungi nti lwakuba mulungi nnyo. Ebibibye mbimanyi n'okusinga. Naye ennono gye mwavayolatinga eyandetera okudda ku sayidi eri n'ebibibye mbenga atabiraba kwe kuba nti mmwe mwamuvuma buli awabula avuma. Bw'abanga Museveni eggwanga alifuze bubi ate ekisooso muvuma ekiwalaata n'obusiru kiki? Gamba nti Muzeeyi Museveni munnange tereeza wano ate owe mulabu we muzi n'okuvuma mukyala we n'okuvuma abaana be n'okuvuma gavumenti ye. Era natunde bakadaama abasiru gavumenti etuyambe ate mwagenda mugivumye mwagimma akalulu ne mugivuma ne mugamba Kyagulanyi ye mukulembeze wamu ate mutuuka mbiyumba nga babaggyemu ensigo ate Museveni tuyambe. Katobeeranga mbulamu ng'oli awo otwalibwa empewo. Nze nabagamba namala P7 wadde yali abo nabasome amagezi ge navaayo tegankoza bya kisiru kyokka ate siri mutuukirivu nnyo naye nkolera Katonda. Tugenze Queen wa Bungereza. Queen wa Bungereza amazima gali bwe gati. Omu ku bakulembeze abakyasinze okubeera ababi wansi w'enjuba ye Queen wa Bungereza. Kubanga amawanga gaffe gano maavu nnyo lwakuba Queen wa Bungereza. Amawanga nga Rwanda gayinza okuba gatusinzeeko lwakuba go g'Abafalansa. Queen oyo azibuwaza okugenda ewuwe yatuteekako ensoma yonna gye olaba tuba tusoma. Ebyo bye tusoma curriculum esinga za Bungereza. Ebyapa by'ensi zaffe ezaali zitwalibwa Bungereza byonna biri Bungereza. Era ensi ya Jamaica yawaabira Queen ne Bungereza okwavuwaza bajjajjaabwe ne basindika ku bizinga ebyo gye babonaabonera omusango n'eggwangula Jamaica efuna ssente. Bungereza ekoze ebikolobero wansi w'enjuba. Amawanga yagamma obwetwaze nga Australia, amawanga nga Canada, amawanga nga Wales, amawanga nga Great Britain mu amawanga mangi. Bayina ebibaluma. Era Queen tabadde mukulembeze mulungi. Ne toyinza kusanga nga waliwo omuntu apostinze nti Queen weebale kufa. Ne bannabyabufuzi ba Uganda basemujunganda balutta maguzi. Bojjo sanga nga bagenze ku NBS ogamba nti tumwine yeebale kufa. Queen wa Bungereza botandika ebibibye bibadde bingi. Y'omu ku bakazi abadde bakyasinze okufuzisa omukono ogw'ekyuma. Bw'ogenda Bungereza y'emu ku nsi ezisinga okuweesa abantu omusolo ne basigala nga baavu. Genda obuuza abazannyi abasambira mu Premier League omupiira abatali Bangereza. Kumpi omusaala gwabwe gwonna 3/4 esigala mu Bungereza. Ababeera e London ababeera mu Bungereza basobola kyogera. Queen tabadde mulungi. Naye olw'okuba mukulembeze oyo omukadde nga bw'obadde omulaba ku 95 abadde n'Amerika ziri wansi we ssebo. Amawanga mangi agamussaamu ekitiibwa. Amawanga mangi agamuvunnamira. Era n'okufaako kugenda kutwala ssente nnyingi. Mwali mugamba wano mbu Museveni lwaki boonona ssente okuziika omuntu. Kyabwa Bayibuli okuva mu Genesis. Ibulayimu yali aziika mukyala we Saala. Yagula entaana n'akozesa ssente empitirivu nnyo. Ekimu ku kyoleka obuyinza bw'omuntu tubwoleka afudde. Kyova olaba ssente ku mbaga ya Kabaka wa Buganda zibeera nnyingi. N'okufa kwa Bungereza kugenda kutwala billions of pounds. Toyinza nti abantu baavu e Bungereza omuntu omukulu aba muntu mukulu. Mbalabula abavuma Museveni bw'aba alina kyakoze. Bayibuli egamba Pawulo yakigamba Timothy nti omukadde mutwale nga taatawo nga jjajjaawo toboggoleranga mukadde tovumanga. Olaba Queen mukadde Museveni mukadde muteekayo ebifaananyi mukakaddiye naye oyo Queen wa Bungereza mu myaka egyo nga n'okudduka takyasobola obuyinza bubadde mu ye era ebintu bingi bigenda kukyuka ng'avuddewo kubanga authority gy'abadde nayo wadde si mulungi wadde tali perfect authority Queen wa Bungereza gy'abadde nayo ebadde nnene ku nsi eno yonna yonna ng'amawanga ga Afirika gonna kumbe gali wansi we n'amawanga g'abazungu ng'okusalawo kwe kungi kubanga ekigambo authority kinene ne bw'oyimirira mu nsonda ewo n'ovuma Museveni nti kolinga embizi Katonda awulira ekigambo ekyo n'akukolimira. Museveni ne bw'aba abadde mukyamu kubanga oli maama wo era taatawo. Maama ne taata ne bw'aba akoze ensobi tubayita wala okwogera ku nsobi yaabwe si kumala gasamya mimwa gyammwe. Katuyina abasiru abagwagwa abonoonefu abannuupu abeefudisi abavubuka abali ebweru obuvubuka obutoto obutanaabo obulina nika enkyafu nosanga buvuma gavumenti. Kituufu gavumenti ekola ensobi nnyingi ne tolina kumala gaasamya kamwako oba bimwabyo ng'obyasaniza abakulembeze.
nkibagambye.